الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatendo amalungi amajuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba okusasa ku n'emirembe gyabiteeke ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam n'abantu b'enjuye ne basahaba be na buli yenna anaatambula mu buufu mpaka ku nnaku olusembayo olw'enkomerero. Kulimu egwe najja mu okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala kyama ne mu lwatu tubeere nga tugoberera Mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Baganda wange bitibwa tukimanye nti dunia eno Allah subhanahu wa ta'ala tuteka okubeera nga tumusinza obwomu bwe nga tetumugasseeko kintu kyonna. N'olwekyo oyo n'anaava kuno ku nsi nga tiyasinza Allah yekka kimu. Ekyokubiri nga tiyamusinza nga Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yasomesa, ejja kuba avudde kuno ku nsi ng'ekyamuleeta takituukiriza, era tajja kubeera nga avudde kuno ku nsi ng'ali mu bantu bagenda kubanga beesiima n'okuba n'essanyu. N'olwekyo tusinze Allah yekka wahdahu mu bwomu bwe la sharika lahu, sina kitumugattako, ate tubeere ng'eddiini tugiyimirizaawo nga omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama bejisomesa. Baganda bange, Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'an kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kubeera nga agitusomesa n'okubeera nga agitunyonnyola tumanyi kiki Allah jalla waala kyayagala. Ate era Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga atwagira okugondera oyo omubaka sallallahu alayhi wa sallam, kubanga singa Allah tiyatulagira kubanga tumugondera nakkaatiza ensonga y'okubeera nga tutwala ebigambo bye n'okumugoberera, osanga omuntu yali badde ayinza okufa mu mbeera egamba nti kale ekyo mbaka nga bw'ati bwe yalaba kankireke naye nedda. Oti tuteekeddwa kugoberera bugoberezi mbaka sallallahu alaihi wasallama kyeyasomesa n'okubeera nga tutambulira ku buufu bwe alayhi assalatu wassalam. Aya nyingi mu Qur'an al-Karim gamba tulaga zagira okugoberera n'okugondera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Aya ezo zonna ziba zitubuulira bulungi omuntu waafuna mu kugoberera omubaka Muhammadi alayhi assalatu wassalam. Mu audio eno baganda bange tuzze tulaga nti tugenda kutandika omulamwa ogw'okulaba essunna 100. Olabanga ekinene naye inshallah kijja kubeera nga kigguka. Essunna 100 si kinene, sunna 100 inshallah kubeere nga tuziraba, tujja kulabayo n'otula tulabye emu oba bbiri oba ssatu nga Allah banaatusobozesezza. Naye gwegezaako okugenda nga ogoberera owulirize biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Omala okuwuliriza wekkaanye bulungi nnyo omanye ensonga ennyonnyoddwa etya kimu. Ekyokubiri wekkaanye bulungi nnyo ensonga ejuliziddwa etya. Ekyokusatu obeere ng'oteeka mu nkola ennyonnyoddwa etya era ejuliziddwa etya. Awo inshallah obeere ng'oteeka mu nkola ensonga eyo biidhini subhanahu wa ta'ala. Sunna yotandika nayo ku 10 twagala okulaba inshallah ta'ala. Tunalaba mwaka mulamba oba mu mwezi mulamba oba ddi, ekikulu lujja kuwera inshallah ta'ala. Sunna okubeera nga omuntu waba afunye ekintu kyonna ekimusanyusa Allah amuwadde ekyengera nga kimugasa, obanga Allah subhanahu wa ta'ala amujjiddewo omutawaana ogubadde ogumukosa oba ogwadde ogenda okumukosa, sunna omuntu ono okubeera nga avunnama shukran lillahi, kwebaza Allah. Sunna bwetu wegamba
omuntu bw'abanga badde afunye ekyengera oba nga Allah mujiddewo omutawaana ogubadde gumukosa oba ogubadde gugenda okumukosa, sunna omuntu oyo okubeera nga avunnama shukran lillah, kwebaza Allah. Oluvunnama olwo lubeera lumu lwokka mu bufunze, lubeera lumu lwokka, teziba bbiri. Ekirala si tteeka nti omuntu alina kubanga atunudde mu kibula, ekyokusatu si tteeka nti omuntu alina okubanga alina wuzu, ekyokuna. Tewaliwo dduwa yeeyawulidde esomwa mu luvunnama olwo. Era abamanyi bagamba nti edduwa eyo empanvu eraga obulungi omuntu bw'afuna ng'avunnamye oluvunnama olwo, era nti yeesomwa ng'omuntu avunnamye oluvunnama olwo. Bagamba hadisi gyerimu njweteke. Okujjako omumanyi ayitibwa Ibn Baazi rahimahullahu ta'ala, yakola 12, yamwena mumanyi olungi mufuti, yagamba nti omuntu asomerawo ebigambo byennyini byasomera ku sujudi, ku kuvunnama ng'ali mu swala. Bw'ati bw'agamba, naye tewaliwo hadithi yeetongodde nga ntuufu nga omubaka Muhammadi wasallama ayigiriza nti omuntu bw'abanga avunnamye oluvunnama olwo olw'okwebaza asomye bw'ati. Olw'ekyo bw'ofuna ekyengera oba Allah n'akugira omutawaana ogubadde gukuliko oba ogubadde ogenda okukukosa, sunna okubeera nga tasjudu ovunnama, sajidatan oluvunnama lumu, shukuran nga kwebaza lillahi Allahu subhanahu wa ta'ala. Abi Bakrata, atali Abu Bakari Siddiqi wabula Abi Bakrata radiyallahu anhu, yagaa nti anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, nabbi sallallahu alayhi wa sallama kaana yalinga idha ataahu amrun, yalinga waba ensonga emujjidde, yasurru bihi, ng'emusanyusa ng'ane mujjange ekola ki, ng'emusanyusa nnungi gyali, kharra sajidan, ng'avunnama. Hadithi sunan Abi Dawuda ne Tirmidhi ne Ibn Majah. Sheikh Muhammadu Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yagamba hadithun hasan, hadisi nungi ntuufu mu kitabo kye Irwa'u al-Ghalil. Anas bin Malik radiyallahu anhu yagamba anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, النبي صلى الله عليه وسلم يلينغا إذا بشر بحاجة يلينغا مبكى وسلم بشر بحاجة بامسن يسنين سونغا مبكى وسلم بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة بامسن يسنين سونغا فخر ساجدا نافنما أفنما كل شيء كيبز الله سبحانه وتعالى. حديثي مسلم بن ماجه مويري وحديث دلا عبد الرحمن بن عوف يقام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبكوا الله صلى الله عليه وسلم قال يقام إني لقيت جبريل عليه السلام تمزمازي نسسين كان جبريل عليه السلام فبشرني ناسا نساتيا وقال ناقام إن ربك أمزمام كما كتوند ومرزو الله يقول لك أكوغام بيقوي محمدي من صلى عليك وممكن نانا باكو سالي دولو سالي الأمور صليت عليه نانجي نمو سالي له ومن سلم عليك وينا باكو تولد السلام سلمت عليه نانجي نمو السلام فسجدت لله شكرا بنانجا جبلو بيانغامي بيغامبي بيو ننفنما قلوا الله ولوكي بزا. حديث مسند الإمام أحمد مويري ne al-Hakim mujtabi hajidekamu الشيخ يقام توف محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله مجتوى إرواء الغليل. محديث دل البراء بن عازب رضي الله عنه يقام بعث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتمه
Khalid ibn al-Walid ila ahli Yemen yamutume Yemeni yad'uuhum lil Islam nga mutumye genda abantu Yemeni abakoole okusiramuka bagende badde mu Busiramu. Falimu yujibuhu bonna ne bagaana okumwanukula Khalid ibn al-Walid. Thumma inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam n'oluvannyuma Nabi sallallahu alayhi wasallam banakulaba nga Khalid baganya omwanukula ba'atha Ali ibn Abi Talib n'atuma Ali ibn Abi Talib wa amarahu n'amulagira an yaqfila Khalidan alagire Khalid ave Yemeni wa man kana ma'ahu nabe yagenda nabo bave Yemeni kubanga baganya bakola ki okubakkiriza illa rajulun miman kana ma Khalid okujjako wali omusajja omu yali ne Khalid yombaka namugamba oyabenga amusigazaayo niye basigadde bonna abagambe okole kibaveeyo badde Madina. Musajja omu illa rajulu okujjako omusajja omu miman kana ma Khalid yali Khalid ahabba yabqa ma Ali radiyallahu anhu yasalawo asigaleyo nakawali badde nzundo obubi yasalawo asigale Yemeni asigale na Ali radiyallahu anhu kitegedde asigaleyo naye. Qala al-Bara ibn Azib aw al-Bara yagamba fakuntu man aqiba ma'ahu nalyomu kubasigalayo na Ali falamma danawna min alqawmi bwatwali tusembedde okutuuka ku bantu abo kharaju ilayna bonna nibafuluma nibaja gye tuli fasalla bina Ali radiyallahu anhu fe Ali n'abanga atusaaza eswala wasaffana saffan wahidan natwabeera nga tusimba layini emu yokka. Thumma taqaddama makubeera nga tusadde eswala Ali n'abanga ayimirira bayina aidina maaso gaffe faqara alayhim kitaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bana basajja bona abasomera ekitabo kyo nankani balwa yombaka sallallahu alayhi wasallam n'ebigambo byalimu ebakoola okudda eri obusiraamu. Faaslamati Hamadan ekika kya Hamadan ne basiramuka bonna jami'an bonna. Fakataba Ali radiyallahu anhu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Ali n'awandiika ombaka sallallahu alayhi wasallam nga amutegeeza biislaamihim nti ekika kya Hamadani bonna bakoze eki basiramuse. Falamma qara'a rasulullahi sallallahu alayhi wasallam alkitab ombaka wa Allah sallallahu okusoma ebbaluwa ya Ali emutegeeza nti abantu bali basiramuse bonna ombaka n'akola ki kharra sajidan n'avunnama thumma rafa'a ra'sahu oluvannyuma wansawo najja omutwe gwe faqala n'agamba assalamu ala Hamadan nanga basabira emirembe abo abaali basiramuse. Nekyo ekibeera nga sunna nkakafu ova ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu bw'abanga afunye ekyengera obanga afunye Allah amujidde omutawana ogwadde gumukutteko oba ogwadde gino omutuukako sunna an yakhirra sajidan shukran lillah okubeera nga omuntu oyo avunnama kwebaza Allahu subhanahu wa ta'ala. Basaba nabo bakikola ekyo bagobererani bagobera mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Abubakar Siddiqi radiyallahu anhu amawulire gamujjira nti omusajja gwe bayita Musailamatu al-Kadhdhab attiddwa. Abubakar Siddiqi sajada n'avunnama kwebaza Allah ekyengere ekyo kyatuuseeko kyokubanga omusajja abadde yita nabbi abadde abuza abantu attiddwa. Ali radiyallahu anhu naye bwe yamala okubanga ategedde ti omusajja gweta Dhuthadiyaini yali kuba Khawarij mbaka gwe yamutegeeza bwe yategeera nno attiddwa ne bali balwanyisa Ali sajada n'avunnama kwebaza Allah ekyengera kyafunye kubanga kyali kaliboni akategeeza nti Ali yali ku mazima mu kiseera ekyo. Kaabu bin Malik radiyallahu anhu bwamutegeeza nti Allah akkiriza tawba ye mumanyi abasota abamu ku baagaana okugenda mu lutalo nga kyafaayo bwe kiri mu suratu Tawba. Kaabu bin Malik, Hilali bin Abi Umayya ne Muratu bin Rabi'a abo basatu. Kati Kaabu bin Malik radiyallahu anhu okwenenya kwe amawulire gamutuukako nti Allah akkiriza okwenenya kwe sajada. Kaabu bin Malik radiyallahu anhu n'avunnama
kwebaza kyengera ekyo kyakoze eki kyafunye n'ekyo sunna nkakafu Allah wakuwa ekyengera obanga nakugirawo mutawaana sunna okubeera nga ovunnama shukran lillah kwebaza Allah tugambye nti sunna okuvunnama lubeera lumu lwokka kimu ekyokubiri sitteeka nti olina okuba nga olina wuzu ekyokusatu sitteeka n'okuba nga otudde mu kibula wabula olina gy'otunudde naye olina okwegendereza bwe gibanga enjuba eri mu kuvaayo totunula njuba gy'eva ne bwebanga egwa totunula njuba gyekola ki gyegwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammad ibn abdillah وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقالنا بانجي إن شاء الله سبحانه وتعالى أبرينغا أتكوما فينا بينغا رساسرة أتوي كبيرا كبكيزا نينزكريزي نونجي توفو أتي أتجاجي تنويرزيكو era atuko kutujula nga tuli basiramu nga bwe yagamba mu Qur'ani natukubiriza natulagira natuganda wala tamutunna illa wa antum muslimun okufatu kubatuka okujja mu bali basiramu kitegeeza tubagala kufanga tuli basiramu anafanga si musiramu ye kyamanye nti nojja kubagenze n'ekintu Allah kyatamwagala kugenda nakyo bagana bange bakubiriza okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumutye mwewe byalagira kukola tubikole kusinzira ku busobozi bwaffe kuba mwenna maidini yaffe emidde ku busobozi nga muntu okola kusinza ku busobozi nga ate tuweesudde gwa nagamba n'okuleka ebyo Allah byaziiza byo tulina bireka togaa nti sisobola kukireka oteekeddwa okuleka Allah kyeyaziiza kyo tewali gandi naye sisobola kukireka oteekeddwa okuleka kukyako ekyokukola ekyo kyo obusobozi Allah bwatunuulira era tugobeyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaluganda bakkiriza mbaka Allah subhanahu wa ta'ala yamutuma kumugoberera tumugondere tumugoberere tumufaanane ebikolwa bye tukwate ebigambo bye n'embeera zonna ziyasumisa tubeere nga tuzikola ki nga tuzitambulirako okujjako singa aba atugambye nti aya n'embeera temugikola oba kino temukitwala oba swaba nga batulaze embeera awo naye bwekitabo ekyo mbaka wa sallam bwe kyonna kyeyagamba na bwe kyonna kyeyakola tuba tulina kubeera nga tumugoberera bugoberezi alaihi assalatu wassalam naam twatandika okulaba biidhinillahi jalla waala ezimu ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna ezo twagamba omulamwa gwe tugenda okutambula nagwo gwa sunna 10 insha allahu taala tujja kuziraba biidhinillahi jalla waala mpola mpola esunna ezo tujja kuziraba nga kigendererwa nze akugamba oba nze azoogera nziteeke mu nkola naawe aziwuliriza obeere ng'oziteeka mu nkola biidhinillah gwe ne mukyalawo eba ne bbaawo n'emikwano gyo n'abaana bo biidhinillah jalla waala sunna sinzibu nnyo ate ogamba tizina kijjako muntu kuba naziteeka mu nkola okujjako bwaziteeka mu nkola Allah kumuwa ki kubeera nga Allah amuwa mpeera biidhini subhanahu wa ta'ala mu odi eno tubeera kulabamu sunna emu yokka insha Allah tubeera kulabamu sunna nyingi tubeera kulabamu emu yokka giwulirize owulire engeri gyennyonnyolwamu ate owulire n'engeri gyejuliriziddwamu ensonga ezo nkulu nnyo ate omale obeere nga ogiteeka mu nkola biidhini subhanahu wa ta'ala ensonga ng'eno tekoma kuggweka olwogiwa n'omulala Allah jalla waala omulembe guno yatwanguyiza ensonga nnyingi so nga ate ziyinza okubeera ekigezo gye tuli kati nga bino ebya WhatsApp bya Twitter bya Facebook radio TV nakani ensi yonna kashenkana eri wamu kale ebyo nno bulanga ebyangu gye tunatemiza okubeera ekigezo gye tuli anabikozesa mu bulungi Allah amwempeera anabikozesa mu bukyamu bimufuke ekikemo gyali so nga ate mu mbeera bwe zityo sunna egamba bweti sunna omusajja okubeera nga yusallim ala ahlihi idha dakhala manzilahu yusannu lirrajuli kiri sunna eri omusajja
an yusallima okubeera nga atoola salaamu ala ahalihi nga atoolera abantu be salaamu omukyala n'abaana idha dakhala manzilahu bw'aba nga ayingira ewaka we. Ewaka wano kitegeeza eyinza okuba wakaawo wazimbawo kimu, oba wakaawo opangisaawo bibiri, oba wakaawo baakuwaawo bisatu, oba wakaawo baakwazikawo. Ekikulu wakaawo osula abantu omwe bali omukyala oba abaana oba omukyala n'abaana. Sunna gwe omusajja bw'oba oyingira ewakaawo ewali abantu bo ewali mukyala n'abaana bo okubeera ng'ogamba nti assalaamu alaikum, otola essalaamu. Era mmanyi nti salaamu erimu emitendera egiri esatu. Ogamba nti assalaamu alaikum ofuna empeera 10. Bw'ogamba assalaamu alaikum wa rahmatullah ofuna empeera 20. Bw'ogamba assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ezo empeera 30. Kati kiri eri ggwe okubeera ng'ofuna empeera ennyingi oba entono, naye nga kikulu kuteeka sunna mu nkola. Otole salaamu. Salaamu sunna omusajja aba ayingira ewakaawe ewali yusannu lirajuli, kiri sunna ey'omusajja an yusallima ala ahlihi okutoolera abantu be salaamu omukyala n'abaana idha dakhala manzilahu bw'aba nga ayingira ewakaawe. Noza sunna etegerekese bulungi era nnyonnyoddwa etegerekese sunna ki gye tuliko. Kakati okwesembeza kwe kuliwa? Kwe kuno wammanga. Hadithi ejwa ku sahaba ayitwa Anas ibn Maliki radiyallahu anhu yagamba qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam yagamba, ya bunayya, mwana wange. Yamuyita mwana we naye nga si yamuzaala, kumusaasira na kumunumirirwa na kumukwata mpola, kubanga omubaka wa sallama yabeeranga gwe yasinganga obukulu yamutwalanga ng'omwana we, gwe bwenkana emyaka yamutwalanga muganda we, ate amusinga namutwalanga muzadde we. Ya bunayya, mwana wange, idha dakhalta ala ahlika, bw'obanga oyingira ewali abantu bo, fasallim, toola salaamu. Ategeeza mu nnyumba ye, baba ayingira mu nnyumba ye ewali omukyala we n'abaana be, fasallim, toola salaamu. Ozowuli omubaka wa sallama akiragidde Anas ibn Maliki radiyallahu anhu, olwo aba akiragidde ffenna. Salaamu eyo yakun salaamuka barakatan alayka, essalaamu eyo gy'onaaba otooledde abantu bo ng'oyingira ewakaawo ejja kuba mukisa ku ggwe, wa ala ahli baitika, n'abantu b'ennyumba yo no bajja kuba bafunye omukisa. Nolwekyo tuweema mukisa ogwo oluganda omusiraamu. Hadithi mweri mu kitabo ekya Imaamu Tirmidhi ekitwa Sunanu Tirmidhi ku namba 2698. Abamanyi baalaga nti hadithi ntuufu mu bw'omulimu al-Hafidh ibn Hajar ne Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Hadithi etegereka bulungi. Eyo yokka netwalwadde tukomye ku eyo yokka ebadde tumala okuba ne tukakasa sunna eyo, naye katongerezeeko n'endala. Abu Hurairah radiyallahu anhu yagamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, inna lil islami suwa wa manaran kama narati tariqi, nti nakani obusiraamu bulina suwa, emigabo, wa manaran n'emimuli egimulisa, kamanarati tariqi, ng'emimuli egimulisa ku makubo, ng'oba bagamba amatala g'akamaki ku makubo. Inna lil islami suwan, obusiraamu bulina emigabo, wa manaran n'emimuli egimulisa, kamanarati tariqi, nga bw'olaba era emimuli egimulisa ku maki ku makubo. Tegedde oba egiraga amakubo nti nekkubo liyita wano nankani mayiro makati kilometers bwe kityo. N'agamba wa sallama n'ateka okumenya n'atulaga ekisooka, antumina billahi wala tushirika bihi shay'an, kubeera nga okukiriza Allah yekka katona kyomugaseeko kintu kyonna. Ekirala tuqiima swala, emiizewo eswala. Ekirala tuutiya zaka, ow'ezzaka. Ekirala tasuma Ramadan, osiba Ramadan. Ekirala tahujja albayt, ogenda olambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekirala ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar,
odagira empisa ennungi era ozize n'emize. N'agamba ekirala n'agamba wantusallima ala ahlika, n'okubeera ng'otwalira abantu bossalaamu omukyala n'abaana idha dakhalta alayhim, bw'obanga oyingira we bali mu nnyumba. Wantusallima ala alqawmi, n'okubeera ng'otwalira abantu salaamu idha maralta bihim, bw'obanga obadde obayitako. Ategeeza basiraamu ng'omukaafiiri takkiriza kutwalirwa salaamu. Faman taraka min dhalika shay'an, omuntu yenna abalese ekimu ku ebyo waggulu ng'ebyogeddwa mu hadithi, faqad taraka sahaman min al-islaami, abalese omugabo mu migabo egy'obusiraamu. Waman tarakahunna kullahunna, ate oyo aba abirese byonna n'abanga abirese talina kyakoleddeko ku ebyo waggulu ebyogeddwa, faqad walla al-islaama dhaharahu, akimanye nti obusiraamu aba abukubye omugongo gwe. Obusiraamu abukoze ki? Aba abukubye omugongo gwe. Kimbadde njagala mu hadithi okusinga kwe okujuliza ku nsonga y'okubeera nga otwalira abantu bussalaamu sunna. Kubanga Omubaka wa sallama atugambye wantusallima ala ahlika idha dakhalta alayhim, n'okubeera nga otwalira abantu bussalaamu omukyala n'abaana okubatwalira salaamu bw'obanga oyingira we bali. Olwekyo omusajja omusiraamu ali ku sunna, toyingira ng'oyomba, toyingira ng'oli ku ssimu, toyingira ng'owoggana, toyingira wabula yingira tola salaamu. Kale ozogera ku ssimu, kisimu soko kazzeyo ku mabbali bwoti katono otolya abantu bussalaamu oyingire ng'oli ku sunna muganda wange omusiraamu. Sunna kitangaala bulijjo. Ate bw'otava ku sunna manya nti n'emitawaana gye bagikola kijijja. Oweekitiibwa alayhi salaatu wassalaam, hadiisi eyo twagirebyeko eri mu kitabu silsilatul hadithi sahihati eky'omumanyi waffe Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ku nnamba ya hadiisi 333. N'ekyo tuteeke mu nkola sunna eyo. Era mu Sunan Abi Dawud omwennyini n'abalala Sahih Ibn Hibban, Omubaka sallama yagamba nti abantu basatu kulluhum daminun ala Allah, bonna bali mu bukumi bwa Allah, bali mu security ya Allah. In aasha rizqa, singa omu kuba abawangadde Allah ajjamu riziki, wa kufiya era n'okubeera nga amumalira. Wa in maata adakhalahu Allahu jannata, era singa aba afudde ate Allah aba akumuyingiza jjana. Omu ku baana abantu basatu abawulire bulungi yali wasooka mu bo man dakhala baytahu fasallam, omuntu bw'abanga adayingira ewakaawe n'atola salaamu, omuntu oyo aba agenda kubeera ng'afuna ekirungi ekyokubeera Allah jalla waala abeera mu bukumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ate singa bafudde Allah aba agenda muyingiza ki? Ejjana. Odo Uganda ezo hadisi tuzirabye nga bigabo bya Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati ate n'ekikolwa kye kyennyini Omubaka wa sallama mu kikolwa kye bwe yabanga ayingira ewakaawe yatolanga salaamu. Al-Miqdaadu yatugamba radiyallahu anhu nti Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi mweri mu kitabu kya Imam Muslim ku nnamba 2255, atugamba nti Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga azzeewo ewakaawe kaana yusallim, yatolanga salaamu eyo nga la yuqidhu na'iman, nga tezukusa ayeebase naye nga wayusmi'u al-yaqdhaana, nga ateebase yaaba ogiwulira. Kane kibeera ng'eno sunna erimu embeera bbiri. Ekisooka erimu embeera ssatu nga tugenda kulaba mmangeera wali. Erimu ekigambo ky'Omubaka wa sallama, kubanga sunna kirimu ekitegeeza by'Omubaka wa sallama. Ekyokubiri erimu n'ekikolwa kye sallallahu alaihi wasallam, yabanga akomyewo wakaawe nga Al-Miqdaad bw'atugamba radiyallahu anhu ng'atola salaamu nga yusmi'u al-yaqdhaana, nga ateebasa abaagiwulira naye nga la yuqidhu na'iman, tezukusa akoze eki ayeebase. N'olwekyo ate wano era waliwo ensonga ku sunna eno nti omuntu toleekaana ate buleekaani, otuusuke n'okubeera ng'otiisa abali mu nnyumba gw'okuba olina effujjofujjo naga tola salaamu ng'omwana ali mu nnyumba tazookuka, naye ng'ate omukyala ateebase ye awulira. Tola salaamu ng'omwana ali mu nnyumba tayeekanga, naye ng'ate omwana omukulu ali mu nnyumba aba awulira. Kati salaamu ebe mu mbeera bwetyo. N'ekyo tugende mu maaso nga tumaliza ensonga eno. Sunna gye tuliko, sunna egamba yusannu kiri sunna lirrajuli, eri omusajja an yusallima ala ahlihi, okubeera nga atolera abantu be salaamu idha dakhala manzilahu, bw'abanga ayingira ewakaawe, abantu be mukyala n'abaana. Tulabye hadithi
ebigambo mbaka sallama twana ekikolwa ki kakati osaba nabo ekyo nno bakitambulirako enno sunna bwe zitambula bannange mwetegereze mbeere bentu beetegereza abazuukukira ddala basaba kye bakoze ne bakitambulirako eba sunna basaba kasita bakola ensonga ne bagitambulirako nga bagikoppako mbaka sallama eba sunna era amanyi waffe olumu batera okwesunsa ne baga nti ekyo kino kyayika si sunna tukulwaki basaba bonna ne beegatta okukireka kitegeeza era bikasi sunna kati bakitegeeza nti basaba kasi naakola kiba kiraga nti ensonga eyo sunna Abi Zubairi agamba nti yawulira Jabir ibn Abdullah ng'agamba idha dakhalta ala ahlika bw'obanga oyingidde awali abantu bo fasallimu alayhim batole salam tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba kitabo ekiromuse ekyo kyava eri Allah ekyo kyamukisa ate nga kirungi Qatada yagamba rahimahullah idha dakhalta baytaka bw'obanga oyingire wakaawo fasallimu ala ahlika abantu batole salam fahuma haqqu man sallamta alayhim bebateekeddwa okubeera ng'otwalira salaamu okusinga abakoze ki abasigadde kati munju bw'obanga wadde osalamu katolina mu bantu batusomesa ebigambo ebyenjawulo naye tukatwogera ekigambo kya Abdullah ibn Umar nga tumaliriza ogamba nti assalaamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلغاندا سوى الله سبحانه وتعالى أبرينا نكوما نموي أبكومي نيكو بيزانا بكوزو كبيرا تتي الله سبحانه وتعالى kubeera nga tukola byalagiro kukola tubikole n'okuleka ebyo yaziiza biidhinihi subhanahu wa ta'ala era okubeera nga tugoberera ekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam nsonga z'essomesa tuziteekeko amaanyi tuzitekolereko olwo emitima gyaffe giba giramuka ne tubeera tuli balamu era ziyaziiza nazo tubeere nga tuzeewalya ddala bwetukola bwe tutyo netumugondera tukola byalagira n'okuleka byeyaziiza emitima giba giramuka ne tubeera balamu so ate bwe tumwawukanako emitima gifa olwo ate ne tubeera nga tuli bafu nakuwadde tuba tutambula kuno ku nsingo kwe tuli sunna tekitegeeza kendeeza lugoye kyokka oba kirevu kyokka oba kwambala jiribaabu kyokka oba kusala kabuliya ne baadiya kyokka oba nakani kusoma tahiyatul masjidi oba kusoma busumi Qur'ani kyokka sunna kigazi ddala era kibuna obulamu bw'omuntu bwonna okuva lwazuukuka mpaka weyeebakira kubanga ayaba omusiraamu mutuufu entambula ze n'enjogera ze mpozi n'okussa kwe kwennyini abeera mu kugoberezi mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bal omumanyi omu ayitibwa Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala yagamba n'okwetakula bwetakuzi kiba kyetaagisa kumala kufuna bujulizi kuva ku mbaka sallama kyobanga okola kyategeeza nti omusiraamu obeerenga buli kiseera kyonna onoonya mubaka yasomesa atya ku kino yayogera atya ku kino kyamugibwako kitya ku kino obulamu bwo bwonna obenga oli kumukubira bugoberezi mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam twatandika omulamwa baganda bange gwe twatuuma omulamwa sunna 10 mu odi eno tugenda kulaba sunna emu biidhinihi subhanahu wa ta'ala mwezo 10 insha Allah zitujja okulaba nabagamba nti tujja kuziraba biidhinihi subhanahu wa ta'ala tekiri wala insha Allah tujja kuziraba sunna gye twagala okulaba dua omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yamwejjebwako tugikwate tugikolereko tugisomenga ku makya n'akawungeezi era nga bwogenda okuwulira nti sunna nga sahaba atukakasaako nti sunna kategedde nga bw'ogisoma Allah jalla waala akuwa obulungi bungi kisooka akuwa empera y'okuba nno otadde sunna mu nkola oba nti nno mbaka wasalamu mugoberedde mu ekyo ayinaako n'obulungi obuli makulu g'edduwa eyo nga tugenda okubeera nga tulaba biidhini subhanahu wa ta'ala hadithi egamba bweti
عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه. عبد الرحمن بن أبي بكرة سابو بكري وبلا عبد الرحمن بن أبي بكرة يقام كتاوي نام قام يا أباتي تات يا أباتي تات إني أسمعك مزمانزي نكولira تدعو كل غداة ng'osaba buli ku makya n'ebigambo biriwa bye bino: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa anta. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ng'osaba ebigambo ebyo tu'iduha 3 hina tusbihu, ebigambo ebyo obyogera emirundi 3 ng'obiddamu emirundi 3 ku makya ng'okeeseza ku makya, wa 3 hina tumsi, ate n'ekawungeezi ng'owungeezezza era obiddamu emirundi 3. fatad'u bihinna, n'obeera ng'obisabisa. kitegedde ono omwana yabuuza kitaawe Abdurrahman buni Abi Bakrata. Abu Bakra mu sahaba twamulabyeko nejjo bwe twali tulaba sunna y'okuvunama nga otukoze eki omuntu afunye ekyengera. kati ono mutaani we abuuza sahaba Abdurrahman mutaani wa Abi Bakra abuuza sahaba nti taata nkuwulira osoma ebigambo ebyo, Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabri, la ilaha illa anta. Nkuli osoma ebigambo ebyo tu'iduha 3 hina tusbih, obiddamu emirundi 3 ku makya ng'okeeseza ku makya, wa 3 hina tumsi, ate n'ekawungezi owungeza era obiddamu emirundi 3. fatad'u bihinna, n'obeera ng'obisabisa. kati omwana abuuza ebigambo ebyo lwaki taata we bw'atyo bwakola ki, bw'atyo bwakola. faqaala, taata we n'amugamba, sahaba n'amugamba, n'agamba omwana we n'amugamba, inni mazima nze, wulya ansa gye yamuwa, weetegereze bulungi ansa eno naawe wonaaba okola oteeka mu nkola sunna eno, naawe obeere ne ansa eno yennyini gy'oba oba nayo. taata we n'amugamba, sahaba n'amugamba radiyallahu anhu, inni mazima nze sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallama, nawulira omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama, yad'u bihinna, ng'abisabisa. fa ana nange uhibbu, njagala an astanna bisunnatihi, okubeera nga nkolera ku nkola ye. yansi eyo nange njagala an astanna bisunnatihi, okubeera nga nkolera ku nkola ye. kanolwekyo oluganda omusiraamu wenna gy'oli kulya ku nkola y'omubaka wa Muhammad sallallahu eno okola otya? buli ku makya obeere ng'osaba ebigambo ebyo emirundi 3. naye kawungezi oba owungezezza obeere ng'ebigambo ebyo byogera emirundi 3. hadisi mweri mu sahihi wa Abi Dawuda ya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala ku namba ya hadithi 15 mu 9. Allahumma aafini fi badani, tayi Allah nkusaba obeere nga ompa obulamu mu mubiri gwange, gubeere nga mulamu munzikiriza, ate mulamu ne mu biyungo nga sigulina ndwadde. Allahumma aafini fi sam'i, tayi Allah wange nkusaba obeere nga ompa obulamu mu kuwulira kwange, mu matu gange gabeere nga malamu, gawulira otegedde, ne gateeka ate muki, ne gateeka mu nkola, tegawulya haramu, tegawulya Allah byaziza, tegawulya bid'a, gawulya halali na Allah byiragira, byekkiriza byewuliriza, gawuliza sunna, bid'a gazeewala, ate ne gabeera nga magonvu. Allahumma aafini fi basari, ay Allah nkusaba obeere nga
ompa obulamu maaso gange gabeere nga galaba Allah byalagira byokka tegalaba haram ate gabeerera nga galaba bulungi gategeera bulungi la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri ay Allah nekingiza nawe obukafiri obeere nga tusigenda mu bukafiri sikafuwala kubanga omuntu omwoyo gwe munansi yagwenako obuyinza toddawo n'ogamba nti nze kyagwaso kiba kitya Allahu akbar bangi abaali ku bulungamu nga kati sawa zino bali ku birala ensonga lwaki okitiibwa alayhi salatu wassalam era ezimu ku ddwa yasabanga Allah abeere nga amunyweza aleke kubeera nga asumulukuka onye okubeera amadde amaze okubeera nga asiba Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri ay Allah nekingiza nawe obukafiri wal faqri n'obwavu byaliranyisibwa kubanga byolabe baluganda ssebo obukafiri n'obwavu baluganda omuntu bwayavuwala kizibu Allah bamugeredde naye ebisere bingi abayinza okuba nagenda ate mu bukafiri obukafiri n'obwavu omusajja omu yagaba obukafiri ne sitaani n'obwavu baluganda Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر أي الله نيكنز ناوي ونزل بها كبولي لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا إذا حين تصبح كما تشاوبا كما تشا وبيوغير من دي ساتو دو جوغير من دي ساتو ngabo tujoge de kuvagu wa thalathan hina tumsi neka ongeza nobango jogere ndi meka ndi satu kulwachi ko yikoda ngwanta tuhibbu ngoyagala antastanna okuberango oguberera bisunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ngasabu ine wetukolaki betegeza barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala bilinga yogera ku aya iri mu suratu Yunus aya 5:8 aya gamba nti qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un bagambi ku lw'ekyenera kya Allah n'okusasira kwe babirenga basanyuka olw'ekyo kyekirungi okusinga bakunganya Ibn Qayyim yagara rahimahullah yagani uqaddarati aqwalu salaf ebigambo yabalongo fatu kulembera byonna byetulya ku nsonga egamba ta'ala anna fadla Allahi wa rahmatihi al-islam wa sunna tekyengera kya Allah n'okusasira kwe mu aya eyo bwe busilamu ne sunna naga wa ala hasabi hayati al-qalbi yakunu farhuhu bihima kusinzira ku mutima gw'omuntu kubulamu bw'omutima gw'omuntu okusinzira ku bulamu bw'omutima bwera bwe gufuna okusanyuka negwera ngusanyuka olw'obusiraamu ne sunna wa kullama kana arsakhu fihima kana qalbuhu ashaddu farhan agama obusiraamu ne sunna gye bukoma okubeera nga bunywevu mu mutima gw'omuntu omutima gwe gye gukoma okubeera nga gusanyuka olw'obusiraamu ne sunna hatta inna alqalb la yarqus farhan nti omutima gutuuka n'ekiseera ne gubeera nga guzina n'okuzina mu ndoomo olw'essanyu liyitirivu gye gulaba olw'okubanga guli ku busiraamu ne sunna idha basha ruha sunna bwe gubanga gukwataganye ne sunna gufuna okusanyuka muli munda ne gubeera nga gutuuka n'okuba nga guzina olw'okubanga guli ku sunna ahzan ma yakunu nnas mu kiseera abantu nga bo bali ku nnaku mpitirivu gubeera mu kusanyukira ddala kuba guli ku sunna owo omutalu amnanu akhwafu ma yakunu nnas omutima ogubeera gujjudde eddembe mu kiseera abantu babeera nga bali mu kutya kuba guli ku sunna fa inna sunna kubanga sunna hisnullahi alhasin alladhi man dakhalahu kana min alamin kubanga sunna lwe lukomera lwa Allah jalla waala olw'amaanyi oyo omuntu aba aluyingiddemu abeera afuna eddembe n'okubeera nga alina obutatya wa babuhu al'azamu alladhi man dakhalahu kana ilayhi min alwasilina era gwe mulyango Allah subhanahu wa ta'ala omunene ddala ng'omuntu aguyingiddemu aba butereevu aba agenda eri Allah subhanahu wa ta'ala taqum bi ahliha wa in qadat bihim a'maluhum sunna zisula bannanyinizo kabange emirimu gyabwe mitono ddala sunna zisula bannanyinizo kabange emirimu gyabwe mitono ddala wa yas'a nuruha bayna aydihim إذا طفئت إلى أهل البدعة والنفاق أنوارهم era ekirangala kya bagenda ekirangala kya sunna kigenda kubeera nga abantu abakirina ku lunaku
bantu ba bid'a abazuzi mu ddiini n'abananfuusi lwebeera nga ekitangala kyabwe Allah amaze okubeera nga kizikiza. Wa ahlus sunna, abantu ba sunna, uhumul mubayyidatu wujuhum, bagenda okubeera n'ebyenyi ebyeru ku lunaku idha swaddat wujuhu ahlul bid'i, ekulunaku ebyenyi by'abantu abazuula mu ddiini bigenda okubeera nga biddugavu. Qala ta'ala, Allah yagamba yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, suratu Ali Imran aya 16. Olunaku ebyenyi bigenda okubeera nga biddugavu, ate olunaku ebyenyi bigenda okubeera nga byeru, ate era n'olunaku olwo ebyenyi bigenda okubeera nga biddugavu. Qala Ibn Abbas yayogera ku aya yagamba radiyallahu anhuma, tabyaddu wujuha lis-sunnati wal-itilaf, ebyenyi by'abantu bali ku sunna n'okubeera wamu, okubeera obumu, bakwatagana, bigenda kubeera nga byeruka. Wataswaddu wujuha lil-bid'ati wat-tafarruq, ate ebyenyi abantu bazula mu ddiini n'okwawukana byo bibeerenga bifuna okuba nga biddugala. Ibn Qayyim agenda maaso atuga rahimahullah ng'ayogera ku sunna, atugawa sunna zino wahiya al-hayatu, obusunna bwe bulamu, wan-nuuru n'ekitangaala, alladhaani bihima saadatul abdi, ebyo mbiri ng'omuntu abirina bye bigenda okufuuka ensonga omuntu okubeera nga afuna okwesiima. Wahudahu, era byembiri ebyo bye bigenda okufuuka ensonga omuntu okubeera nga afuna obulungamu bwe, wafawuzihi n'okubeera nga afuna okubeera nga awona n'okubeera nga ayita bulungi. Qala jalla waala, Allah yagamba waman kana mayitan faahyaynaahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnasi kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharij minha, suratu al-an'am aya 12. Oyo yalinga mufu faahyaynaahu netumulamusa, waj'alna lahu nuran ntumteera netumbeera nga tumuwa ekitangaala, yamshi bihi fi nnas, kitanga ekyo ng'atambula nakyo mu bantu. Kati Ibn Qayyim atugambye wano ng'eyesimisa aya eyo nti sunna kitangaala omuntu bulamu, era kitangaala ebigenda okubeera nga biwa omuntu okwesiima kuno ku nsi, era ogenda okuwa omuntu obulungamu. Agenda maaso n'agamba sahibu sunna, omuntu wa sunna, hayyul qalb, mutima gwe mulamu, mustanirul qalb, mutima gwe gulimu ekitangaala. Wa sahibul bid'ati, ate omuntu wa bid'a azula mu ddiini, mayyitul qalbi, omutima gwe mufu, mudhlima, gulimu enzikiza. Ayogenda maaso n'atunyonyola mu kifo ekirala bwe yayogera ku nsonga ennene eziri ku sunna n'obukulu buli ku sunna. Yagamba anna wuruda nnasi al-hawd, abantu okubeera nga bagenda kuluzira omubaka sallallahu ku lunaku lw'enkomerero, wa shurubihim, n'okulunywako minhu, n'okulunywako olunaku lw'enkomerero, yawma al-atashi al-akbar, olunaku ennyonta egenda okubeera y'amaanyi ennyo, ku lunaku olugenda okuba nga lusingako ennyonta, bagenda kubeera bihasabi wurudihim sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bagenda kunyogena ku luzuulu n'okulunywako okusinzira bwe bagendanga eri sunna za Mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wa shurubihim minha, n'engeri gye bazinywangamu. Kitegedde? Faman waradaha fi hadhihi ad-dar, oyenna eyabeeranga agenda eri sunna z'Omubaka sallallahu alaihi wasallam ku nsi kuno, bulamu buno bw'ensi, washariba minha, nazinywa, watadallaa, naziweegera, warada hunaka khawdahu, ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera nga ayingira, agenda ku luluziro Omubaka sallallahu alaihi wasallam, washariba minhu, era alunyweko, watadallaa, era abwegere, kankaddemu waggulu wali. Yagamba nga yogera ku sunna Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, yagamba anna wuruda nnas al-hawda, abantu okubeera nga bagenda ku luziro Omubaka sallallahu alaihi wasallam ku lunaku lw'enkomerero, wa shurubihim minhu, n'okubanga banywa mu ku luziro Omubaka sallallahu alaihi wasallam ku lunaku lw'enkomerero, yawma al-atashi al-akbar, olunaku olugenda okubeerako ennyonta esinga ennyonta zonna. Abantu bagenda batya? Bihasabi wurudihim sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bagenda ku luziro Omubaka sallallahu alaihi wasallam okusinzira ng'ebaagendanga ku sunna z'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa shurubihim minha, era n'engeri gye bazinywangamu. Kitegedde? Nga bali luddawa, bali kuno ku nsi. Faman waradaha fi hadhihi ad-dar, oyenna abagenze mu sunna z'Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'azinyingiramu kuno ku nsi, washariba minha, n'azinywa, watadallaa, n'azibwegera, warada hunaka hawdahu, akati ne ku nkomerero agenda kubeera nga agenda ku luziro Omubaka sallallahu alaihi wasallam aluyingiremu, washariba minhu, alunyweko, watadallaa, era abwegere. Atugamba
falahu sallallahu alaihi wasallam tuma sallallahu alina hawdani enzizi beri azimani nene dala hawdun fi dunya luzo soko likuno ku dunya lweruliwa wa huwa sunnatu za sunnaze sallama wa ma jaa bihi nabicho nache janacho wa hawdun fil akhirah luzo la likunkomerero kakati ayagala okuberanga anywa ku luzzi lw'enkomerero ekikuberanga afuna nyonta anywa kute bulungi ayina kusooka kunywa mu luno oluzzi luno olw'okunsi kuno sunna zazinywe azibwegere azikute ku kiyama asobola okuberanga awona ennyonta. agenda maaso naga rahimahullah fasharibuna ababanywa min hadha alhawd fi dunya abanywa mu luzzi lw'omubaka sallallahu alaihi wasallam olw'okunsi sunna ze n'ebibyaje nabyo وهم شاربون من حوض يوم القيامة إلى باقين كنيوم كلوزجو كنا كلين كمريرو فشارب ومحروم من باقين كنيا بامبي من باقين كنيا أتبع من باقين كبيران غاميوا ومستقل ومستكثر من باقين كبيران غاميوا كتونو من باقين كبيران غاميوا كتشينج سينزلا بيوم غاميوا سنة ngabu wanyo sunna bo wazireka bwekityo wanyo katono bwekityo wanyo noziwegera era bwekityo kitegedde nolwekyo aga walladhina yadhuduhum huwa abo mbaka fasala bana biranga yago bakuluzirwe wal malaika tuna malaika bi an hawdi yakuluzirwe yawm al qiyamah kunna kulin kumero humul ladhina kanu yadhuduna anfusahum wa tibaihim bibabali nga bagobe emyoyo jabwe nabagobizo nga bagoba an sunnati nga bagoba ku sunnaze sunna namwe munazitiriza leka nawe omusajja omyaga mwe sunna zammwe nganga zinyo katonda yetegeko okumugwa ku luzzi lw'omubaka sallallahu alaihi wasallam ويثرون عليها غيرها من نبيرanga bayina ebirala balowooza okutali sunna lwekyo twigenezi baganda bange sunna ezo sunna tuzitekeko essira twagamba twatandika omulamwa ogwa sunna lukumi biidhini subhanahu wa ta'ala tujja gutambuza mpola insha Allah ta'ala naye nga sunna gituba tulabye gikwate bulungi ojulize bulungi ekyokubiri olengeri gyenyonyoddwamu n'ekirala ate obeere ng'omanya engeri gyeyesembeseddwamu obeere ng'ate tugikolerako ffenna oluganda abasiraamu biidhini subhanahu wa ta'ala tunywe sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam tuzinywe wanatadallau tuzibwegere biidhinillahi jalla waala. Sunna gyenjagala okubajjukiza mu audio eno egamba bweti kiri sunna omusiraamu okusinkana abaana bato nibatolera salaamu ate nobasabira ne baraka. Anas bin Malik radiyallahu anhu yagamba anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yamurru bil ghilmani yitanga kubana abato wa yusallimu alayhim nabatolera salamu wa yad'u lahum bil barakati nabasabira n'omukisa. kitegede Anas bin Malik radiyallahu anhu yagamba أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالغلمان يتيدن كبانا باتو فيسلم عليهم نابتو السلام ويدعو لهم بالبركة ناب سبيدا نوم كسا. حديثي ميري مسلسلة الحديث الصحيحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى إنما حديثي لكم مبيري منشانفو ممنانا نويتو نغانانge sunne yetu benga tujiteka mu nkola wita kubana abasiraamu tubaita ku tuwadde salaam boy salaamu atoberengo osalene baraka manya ntinno wokikula ekyo oba ogoberedde butereevu obuufu ow'ekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nobera ku bulungamu obusinga obulungamu bwonna kubanga yategeeza mu hadith ntinno obulungamu bwe obukulungamya kwe okusinga okulungamya okusigadde kunna. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.